This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kakati olwaleero Bebe Cool yajja n'ayogera mu ngeri y'okubalaata naye nga mu njogera gy'ayogera alaga nti waliwo abantu abagamba nti bo we balina okubeera bakuvunaanyizibwa kale naye bakolako ekikolobero gwe tolina kukola ki kwogera. Bwe baetwala n'ensereko yasooka n'akola kali akasooka n'alangira abakoze bonna we bali abasiru era talabangako obusiru bwe bakozesezza bungi bwe butyo obusiru obungi bwe butyo naye nabuuzaako nembuuza yapupira ku percentage ki ye yakozesa ki okupima obusiru bw'abali kubanga oyinza okuba percentage okozeseza zero knowledge kati ate opime ebyamagezi era uokozesa zero n'onagatta zero emirundi lwendo just finding a zero. Abayimbi obabaddemu ebbanga kwaze program z'obadde okola okusinga abayimbi abo naddala nga ayina crew nga bwolaba Firebase oba Gangamero oba nga Lion Island zonna zitenyesizani bw'atuukamu nga ye mukulu Bebe Cool abatafunangako ku debate nga gye tuyina wano kubanga tawakanyizibwa bali bonna ababeerawo mukulu ye babeera bayesimani kati agenda nagwa ku musajja nnamba emu waakuli abadde mu debate ennene kakati yazze eri nga kyayogera kibakubira mu ngalo kiba kikyamu omwana yanyumiza wa Lion Island nangamba nti kamini n'atwawo n'atunyumiza ebibozi naye bate binyuma nga muyina okuseka okibulira nga muyina okukola ki okuseka kati Bebe Cool yajja ayina ekyo ekintu nti abadde akulira Gangamero ebbanga lyonna ajeri nga tawakanyizibwa ajeri nga tawakanyizibwa mutawakanyizibwa azze atuse ku nsereko omusajja omuki omugezi era kivola Bebe Cool debate zonna zabeera nazo n'abantu abagezi zimwokya lwaki aleta attitude y'obuyimbi nze ngambye sirika okitegeera kakati omuntu atandika omuddamu nga amulizoninga atandika okwokya kubanga teyakimanyiira ekyo yamanyira byakujoga kuba biba byakujoga bya kibuli kakati wawangaalidde wa azze ku debatinga nani nekyokubiri nze kyendobooza Bebe Cool ye mu kujja mu lino yasoka n'anoonya information about Uganda Airlines. Kiri kitya awai si byangu oluto nga lukugwako si byangu kasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugena bucyankalana lechi obuzibu ki ni mukatubagiro ka byasimbi yagala sente za bwangu ine kado wakitonkubiranga kebyo bintu tubimala bulunaku jangu kutwale tofaayo jangu kutwale Haji onaze kwewola asiza nnyo okimanyi bangambye bitu tono nnyo just logbook national ID bank statement yokka musawa 10 nezi ndakuwa ngafunye sente musawa 10 nabyo njo kubanga ina sente kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug osobola bijjulizaako okwo byonna kadi sente njagala ogenda ozijjeyo ate nkukuba olusa
nsisenkano y'abavandimwe olw'omukaaga nga 3 Januari 2026 abavandimwe bonna gye basibuka mu Uganda bwe bagenda okweyiwa ebigogo mu Kampala. Jangu olabe abaana b'abantu Katonda bye yetondera ye kennyini. Kati bakodomi baffe, balamu baffe ne mikwano gyaffe nammwe temusigalayo. Mujje tulye tusanyuke nga bwe twebaza ne Katonda olw'emirembe gyaffe. Tosubwa ensitano y'abayimbi Reggie, Eddie Kenzo, Juicy Chameleon, Cindy n'abalala bangi. Enjambala white byeru byerere kubanga n'okuyingira kwa bwerere. Kamoga yakwata ekyapa kyange n'akigattako akayiringu. 2025. What a year. Ebyo ebinyebwa bye biwunyanga omukka oba ofuuyi. According to what I see in Zombo, there is no any musician they know. Banange mujja munyambe. Omukazi yantomera. Mutyaba fucking shit. Fucking asobina. Fucking shit. 2025. What a year. Embolo okuba yali ezzeemazeeko yasiba omulundi gumu eddiba ne liva ku magulu g'emabega eno bweriti. Nyoko. Maza water. Maza njuki. Moto pro. Ne Kasuku pro. Vega ndi mukulu nenkana nnyoko olinga ebyoya. Zefa bulumi munguza ne mudwaliro ne mugamba tipa mukama badange ayi mukama Katonda Sebavuga eyo obobula. 2025. What a year. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. I know most of you are seeing these faces. Nemugamba, abasajja badduse ku Sakozi. Omanyi kati bye bigambo ebajja otandika. Kasuku yabya abasajja ba Sakozi. No. Nzize mbayise lunaku lwa leero kubaako bye tuwayamu nabyo naddala ebikwatagana ku mwaka nga guggwako. So totandika kusala mugambo era Kasuku yabye abasajja ba munne yatandise n'ebisigadde. That is not the case. Kale nekira Sunday Nation tevudde obayinza loza wabula ekyo nakyo bale kireeta bayizo tandika. Kasuku ye yageziwadde yafunye bali nga Sunday Nation yevuddewo. Sunday Nation weeri era Sunday eno Sunday Nation egenda kuba ejja live for the first time ever. Tuli mu kumaliriza kuwuliziganya ne Sunday Nation egenda kuba eva live Entebbe mu State House. Yes. Sunday Nation. Akakunkumu kakangwira. Lero wagenzeyo na lupiira. Sunday Nation egenda kuba eva live Entebbe mu State House. Tebanaaba kutta obudde. Ojja kuba ogira. Kasuku. Yes. Akakunkumu kakalina okungwira. Kalina okugwirako. Billa. Kalindirire. So ku Sunday kibuyaga asudde. So ku Sunday Sunday Nation ejja kuba eveeyo. So be sure to tune in olabe ate ensonga bezinaabeera nga zitambula. Ate mubuze ebitakwatagana mujja tu. omukulu agenda baako. Omukulu agenda bbaawo. Musanvu ebitakwatagana. Si baako agenda bbaawo naffe. Musanvu. Yes sebo. Kati akakunkumu katukoze tuti. Agwe nekwata bwekwasi. Kale kantandikire eno kati nozolaba ensi bweri enzibu. Asembyeyo ttuuka bwensooka okwanjula. Tubadde wano nno ne mutabani wo ng'awanda muliro ng'agamba mbu wamwegaana. Wategedde nti mutabani wo anti agambye mbu wagamba ono mbu talina muntu gw'amanyi wuwo. Naga ogamba otya abalidde emmere nzisidde bugera kuzimpa mu kashi. Onywedde kyayi ono onywedde amazzi agabuguma osobola ofuna kashi. Eyo togendayo. Namba emu nsanyusa okulaba. Ogamba otya omwaka guno naawe ogwetisse obadde mu mawulire ate nga temwamu awadi n'emu. Temwamu awadi yakanyanga ku mutabani we atandise YouTube atandise akantu era n'agamba agenda kukolayo show bagiyita Daddy and Son show. Naye ate kati kyewerabidde lwako wampise kujja mu mwaka bibadde mu mwaka already binadde sibizeeko nnyo naye laka nkunyonyolemu kati sikuba mukyaza. Yes sebo.
nagasi ogeranga ku bintu bye yesewo ate kati atukibyo byogera wamma kati obaddewo kati ndowooza olaba omusajja beyejjeeredde so asalawo toliddamu kwogera ku bintu bye ye yasaba okutusala nagaa kati daddi yogera ku bintu byange kale mbuza kubatulaa n'abatuuliriza mbalamusizzaako nnyo nze nambemu nga bulijjo owaayi nchaddeko ewasa mawongo yeno tisati zibeda gye yakuwadde nga sigirabyo wagambye ogenda jambala nkeera ziri eri nagireseeyo yannangidde ebigambo bingi bw'ojambala sooka abantu baga nti yeeno gye yangulira eŋŋamba sijja kuba masiiki abantu aba n'abatuuliza tuli wa kasuku tuzze tuyiseeyiseemu mu mwaka tetuyina lutalo naye tetuyina gwe tuvuganya tetuyina gwe tusinga tukola kunyumirwa bagituwa awadi mwagifuna naye gwe bakuna meeting emirundi 11 wonna nga be bakudivula mwasinziira ku kyabansinga ati omusajja yagamba waayi engeri gye tubeereyo katulinde engoma zivuge katezivuga katuzeereetere wano tuzeekubire era omukolo gwali mulungi amuddiridde musajja nga ono twakolanga naye ku spark yasula mu ttawulo naga nti owaaye sijja sobola neyeeyongerayo ate naye ali mu kantu naye dayasi waki mu kiseera oleeta bano bawala simanyi abaneetunda simanyi abasajja bankozesa abange nga baga nti nabakozesa nina bagamba akasukumu muleke baleke boogere kasita nabakozesa nagenda tustisibwatisibwa betuso kasita nabakozesa ate ze mansosokozesa butaleevu naye sibuuza kubatulala abantu bano abatuwuliriza tuli ku Kasuku live sibo tubojogera Kasuku live tuli mwaka si mwaka Walugembe Dayas gemanya amuddiridde omusajja oyo bamuyita mawa n'oyo edda waliwo olumu bigenda otubuguma yali musajja wa lutaaya oba nayogera kikulu taaya nali ku kalenda awo n'ayagala okumbaka eddokooli ne mugamba ssebo ng'ofaaki mawandabidde ebbanga nnyo mbalamusiza mwenna abatulaba tuli wano Kasuku live naye njagala okigumiza Kasufu kyabagambye temubeere ne mugamba nti ate kakati Sakozi yayawukanye n'ambozi mukati tuli wano era ne Sakozi akimanyi nti weetuli era naye abadde wakubeera wano ne tuzze tubatemeretemere ebiri mu mwaka ebibaddewo naye abamu bwe tugenda okutematema abakoze ebikolo mwaka bali wano ngaba mmanyi nti nze Seria Ntama waliwo abeegabira awadi munana omuntu nazitwala omuntu omu bonna kagamba bonna tugenda batematema olwaliro wano nga tuli Kasuku live kale abantu baffe mwenna abala emboozi mukati abalaba Kasuku mu America wawawa mubeere bagumu naye tuzze olwaliro tubeeko kye tuyisaayisaamu tulabe nga nina bano abamu basi bonna balina ebirevu ndowooza nze sina birevu wano okubisakiriza toyina balina ebirevu naye simanyi oba banabikuuma kya muganda wange oli ayagala kyeru tugenda kuyita white beard naye bageze balinamu ndowooza kusedi Kasuku ngenda mukuba olupiira toyinawo otaleka oluseke ye yalutandika n'omusajja luli yatwala $100 wayogedde nva yakola ekyomusama nemutya namukakasa essimu kwekkwekire ngamba Kasuku wano weyatuuka si oli gwe nalikwata ettaayi ndi mukweyanjula nsigumiza Kasuku kasita bazogedde wano twali basatu nagamba ebyokunywa kofe nedda nagamba mbagwidde kuleti bbiri etuzigana tumugaa tutere ku ssimu n'ateeka kuyanga akagirike nina obwesigwa obungi nakulyako mmeka zessakuwa bazesa kuyiyo kyatukola ate kitunyumye yabaawula tugende ayinza okuba yagenda namirembe n'afuna ekitojjiwa n'afuuka omwawula eddankani wulira okwawukana okwo nabawula manyi lwaki nabawula bavuga motoka yange amafuta
lwaki gwe twagenda muzaabu ezaabu bagulaza kwekulisako ebifaananyi ogambye Jenkins yagamba atya oba bawukane mpozi era neba Jenkins temweraliikira tukyaddeko bukyazi Jenkins yagamba ate ffe kiba kitukolera bawukane tulina bawukane yagamba tunafuna ku views bali batusikiza bawukane nakaze babikanye yali akola kintu kubamuka yali alwana kubaawo kyakola ekyali tu nzalemesa muno era kyanyumisanye ono Dave kamutamanyi mu nsi eno buli omu alwana kubaawo bw'olaba nga waliwo ali mu kkubo yiya bw'omuyitako obe maaso ge nti kati yagenda olwamutandisa okuvaawo maama yakiwedde nagamba bulijjo batulemesa ate yali akoze bubi baŋŋamba ate bandivuddewo bandise mbw alina ekifo mwe yali n'atuula ku mmeeza ng'ali mu kulaba kiripo obwo n'agamba munne n'agamba bano balaba bagenze bampe bbiya yali asaaga amala osaba bbiya abagamba kati ate bbiya tamala n'ekyennyanja bakireeta yasaba ebyennyanja birina nga tagenda bbiri kale nejjukira wali waatula anti waffe ebyennyanja yabireka nawo nakuba gudiigudde yaliko osiro wayitawo ennaku bbiri addawo yanywera agamba okimanyi nti wali abasajja bazzeemu wali abasajja simanyi omusawo yalaga omusawo twali tumanyi nti kati weekend katukama akantu tugendola ekiro ku Saturday ekiro oba Sakozi ye yakata ng'abasajja beekutte mu ngalo owaye ate tubali buzibu bwonna era tebwaliwo omaye ako ke bayita akantu obuzibu twabulaba bwe bwali bufa ojjukira kayimba kebagamba twakutegedde omanyi ge bali bakayimbira twamutegeera mukimanyi nti bano tuli bagenyi oba wala twaze kukyalo ono Duncan emitiyana okyayita Duncan emitiyana okyali musajja wa Kenzo Duncan yali musajja wange benafunamu issues ne Kenzo nampingako naye teyalemezaamu nnyo n'amala n'akireka gwali mugaati nagenda okumaliriza nga negwendiko omugattaguta neŋŋamba kansigale wakasuku wange naye kyenjagala ku Duncan abantu bonna balina okuyigirako ekintu kimu ensi olina ogipambana namulaba nga atandika kati ssaawa eno ssebo toli wakusaaga webale kupambana kambabuuzeeko mbebaza emirimu gyonna gye mukola tuli Kasuku Live ensonga z'akantu nze kyemanyi kiri ekintu kimu gyetuba baluganda just abamu tuyinza okuba nga obooluganda obutulemesa nti abamu baba beegulumizaamu katono abantu ne babalowooza nti be basinga ku bannaabwe naye nga ekitugatta ffenna okimanyi nti audience abantu abatulaba ebiseera ebisinga be bamu era oli amaliriza naga nakulabiko wakasuku kitegeera kati so abantu abo tuba tulina obbawa kiki kye tulina obbawa so bwe tuba tuzze wano tuzze mu kuwumbawumba mwaka era Kasuku waba yatugaa nti bannaye mujje tuwumbewumbemu ku mwaka tulabe embeera bwetambudde omwaka then tukube ne tooki mwaka okolaki ogujja tekirina buzibu wadde okuba nti tujjako ewa Kasuku ntubakula ate kino Kasuku ngenda kikwebaliza mu kamera nti bw'oba muyimbi ojjeyo abayimbi waliwo abantu abeera nibagaa nti nze kituufu Kasuku yakolaki yandeete ekyokubiri toliimu nnyo nzikiza kale naye gwakudaka kyotabulamu naye tolina nzikiza ekyokubiri omuntu kikunyezezza oyogera noga nti gundi gwe wanyezezza tokuuma busungu ku mutima omanyi mu bulamu gyawo ekintu kibi nga kukuuma busungu ku mutima enzikiza mu awaadi nga zaali nnyingi naye nja kwebaza nti ffe wasaze noga nti kolinaffe mugwako era nkakasa naye awaadi eyo erabika gye mwatwagwe yagituwa Nesi yakaba nti balonda naye ate babeere ne balowooza nti buli omu ajja tuyita
Abachali baffe batuyita. Oyinzokera ku makyaka waliwo abayise. Tomulowooza. Tomulowooza. Neze wakasuku. Ate ne kino kijja lumu omwaka. Nange muŋŋambirewo nti sikeera ate wiiki ejja. Tebaati mukanyongera abantu bakalabye nnyo. Ate gwe kasuku ne mukati ne mbozi mukati wajjaweko. Wayinza okuba ensonga entemwatemwa. N'ogamba wayi nambe mujangu ompeemu. Ate gwe kasuku oli mulala. Wena immunity. Kale sebo neyanza nnyo. Defcom. Defcom twali naye ku kooti. Na Shalom avaayo n'otwala kyayi waffe. Ebintu byakala byambire. Lwaki onswaza buli wolaga? Baadwe kyayi kabamanyi kumunywa. Ekyo kibadde mwaka. Nakatera mpulidde okayanira mmere nga nakati. Nonga lwaki tonninza? Emmere zendidde. Mbalamusiza bassebo ne bannyabo ali Kasuku live. Nze nno nange mpozi ogatta ku muganda nange Dankani ebyaddala Kasuku nze ndi mufanifu nnyo. Nze mbadde nno nkwagala nnyo ebbanga ddene nnyo era natandikawo YouTube channel nga njagalako abantu ndowooza bana. Anjagala ggwe Dokita Kwefu Kazibwe Kapo ne Sekyewa. Kati abaasooka kwe Sekyewa nangamba mpaayo mmeka. Nakutula okuwakana. Ana nze nja akola byange ebinyumira. Kati neŋŋamba Kazibwe Kapano gwe tusiiba ne yantambuza. Neŋŋamba olaba Kazibwe Kapano ntambuza nga si waakantu. Kasuku kamwisonyiwe kamubiri. Yizo munoonya omwaka. Naye olunaku lumu nali ku vidiyo yange awo nga kiposi ku TikTok. Ngenda okulaba ogikonyeeko neŋŋamba Kasuku kyakoze sikirabanga. Naye nakoleyo ne vidiyo awo neŋŋamba Kasuku yegwe kweli olenganya nenjigane mu account yawo ningokola yayikiza atamidde tiyampadde mutima. Ate do tamidde. Kamala nizibere. Soga buli anywa bere yaba atamidde. Ate bere yeta. Ate wali omubiso ogutamidde. Bere abagaye batuweekyo. Bere yeta. Nayenga ekisooka kyabenanze nkubaza okubanga industry n'ekyo gigaseeko. N'ekyokubiri n'okukkiriza tutuuleko naawe. Ekyo nze nkyebaliza Mukama Katonda kubanga bangi eyo batwagaane nga bagamba wawo n'omukugu agamba mwogera bya kisiru mmwe twali wajalunda awo ne mugamba message ye etuuse naye ate message yo delivery tebadde nnungi ebyekisiru bye tuwogera lwaki obiwuliriza awo nagamba kati mwe abaana mwegulira naye ngera mwogera bya kisiru nkiddamu ne mugamba nenze omukisa ogulwo saagala kulima nze ebyo mbiwuliza kwa byamagezi. So nze nkwebaza era nsaba omwaka ogutambula Mukama Katonda akubye osinga okubanga oyayanira ebyo n'okuuma obumu n'okubanga olongeyo talent endala ng'oleeta waayo vumbula ovumbula ko mukuleeta oleeta naye kati Kasuku eno wagifuula business kyovula bw'ogitegeera nnyo era baakugoba bali mu kali akayimba agoba bakongojja agoba yakuwa amagezi bava mu kubakulenta lw'okwata kisooka olwera toluteekawo n'ogira bwoti bamugoba agikola yali akolezeza olwo n'entambi era yali alukumi wayinayo olutalo gwe n'entambi wamma nali ndiwadde omuliro anti awo akantu nga katabuse okumanya wali oliwadde nsanga mukulu oyo amaze tuteekako ekkooti bulungi nnyo agamba ngenda wa Kasuku mugamba ogenda kukola ki nti ampise tukola akantu ne mugambwe mwavumye entambi akati Kasuku katwana alukoleza agenda kulinnya ku muliro lwaki olowooza akuyise kati naga ate ndo shege sokoba mpe chai nywe ne mugamba alugeze kandi samuvuma wala yali nagamba ntokuba uchulire yafa badde ngobera nnyo omwana ono ntambi niyo vali yagenze yavudde Tanzania n'agamba mbu yalabye simanyi gundi ali bwati sikyayinza kudamu kumugobera mu mutadde yali anzise awo nno omwaka nga gwakatandi yali January ngenda okulaba Kasuku nakutandika era omukulu namusana yambadde bulungi ekkooti ye ngenda yambisaamu awo eggaali katonotono awo eŋŋambo batogako okireke kale omwaka ajala twogere ku myezi ebiri egibadde gisinzeemu action gwe mwezi gwa October n'omwezi gwa November ogwa December nagukoze ne Shalom then giri ebirala nagenze njigaba n'abantu ab'enjawulo kati mu October
Dini Lubowa Sava bamukwata bamusiba story eyo ndowooza mwagidiscussingako ya Dini Lubowa bamusiba tugenza otuuka olunaku olwaleero nga abuliddeyo lwe twali ku kooti baali bamuleese n'agamba ayagala kwogera ne bana abaali bamutaddeko emisango bonna ate twagenda okuddamu olaba ate abadde bamuyamba nga bagamba bebe enkwe abali bamuyamba okugoyinga was family ye yesula negende wa Nyombitemo so they sat Nyombitemo n'akabatema nti emisango gyamba mu ngalo ate nze sigiinaamu personal interest sola bayaba so alina okufacinga gundi lo ebakole kiyo kyeneesanawo kati nekiraga nti bali gye baddukidde gye balowooza naye abakoze ati abanaabi kuba yawandika omugugu munene bweguti ku gundi ku TikTok actually yagutekana ku TikTok okubalaga nti mugulabire eddala bulungi naye fananye ne bali bakuba na kamera eri professional ne babita n'abawaayo ne Christmas kati omwana muveeko musoke mugende muli Christmas obuzibu bwali bwakulya Christmas naye mu bino byonna obuzibu bwa ddiini bwali ki in this whole mu kulaba okwamu what is the problem in there nze kyendowooza ddiini yayagala okukakasa olumu ekitakakasika olumu osobola okubanga oli ku bintu naye ng'ekintu ekyo kyoliko kizibuzibu bwe kituuka kate ng'okyeyagaliza kakati byanjawulo waliwo olumu okubeera ku kintu naye ng'ekintu ekyo kyoliko okyogera okirekaawo naye nga olina abalaba oyogerera kati waliwo kyosika nga mbuli ngeri nze mpiininga Kasuku naye Kasuku ono gwempiininga njagala kumaliza nga Kasuku ampise okiwulira kakati Kasuku agamba sijja kumuyita tubinsane n'oli agamba nja kufiirako kati ddiini embeera ze otunuulira ebintu ebyo yajja akola byonna olaba nti mwalingamu okupiininga mu ngeri ajja kumpita kulemezaamu mu ngeri ajja kumpita lwampaka kuba bw'otundya programu ze zabadde akola ku bintu ebyenjawulo ezimu bw'otundya ku NUP nti abadde alina sayidi gyakakasa nti bano nze abasobola ngenda kubasuula naye statement yamufuukira akabasa okiwulira buli lugira abaana ne bagamba yatugamba agenda kusuula mu myezi 2 mu jimpe omanyi ekibiina ekyo kiraba bw'otakijjako mu kisoyinzo kijjako ekisiraani eiza oyinza okibeerako nnyo era n'okakasa nti ojja kikuba kigwe nejjukira okwagala kw'abantu kuba kwa Katonda ebiseera ebisinga obungi oba olwana n'omwoyo gw'otalaba nga gw'olowooza opininze muntu omu naye nga ate opininze ensi nnamba ggwanga lyonna kakati bw'otunira ku bano babadde agamba n'abaleeta n'agamba essomero lyono likola bwe riti ng'olaba omutima gwakireeteramu tujja kwogera ojja kumpita okiwulira kati ebyo byamuleetera obuzibu era otuyinza okulaba ddiini kati olwaleero nga gyakomeredde ng'olumu biriko n'abanene be tutamanyi abagamba nti watwala ssente zange ng'ompininze bwoti abeereyo wakiri azifiirirwawo kati bibamuleetera obuzibu mpaka kati olaba ddiini before bino okubeerawo ojjukirako emabega we yalina saga wakati wa Balamu ne Sudin gye bamuleetera mu drone nga bamugye ku KFC baleka bamutwala amala ennaku 2 awo yafunamukko amaanyi ge yali alowooza nti nno agali extra nti yamala ennaku 2 gye yali amanyi nti agenda kukola ki kwajjukira bawamba muwambe bamuteeka mu drone okitegeera because I remember by that time nali nkyakola ne Balamu ne bamukwata bukwasi namuteeka mu drone ne bamutwala ne bamuteekayo mu kumuteekayo within 2 days n'abeera ng'avaayo kati mu kuvaayo ndowooza waliwo abamwashwalinga n'atandika okupulinga mainstream ropes ng'ezimu za Bugogwa endala nga Nairobi kati omwe yasikira Nairobi 2 ezamutuusizaawo waali newe nze bwe tuna ddiini oyo omanyi content yona yaleeta obuzibu tyabadde basinga awuliriza ekintu ng'akiwulidde bulizi naye najja n'akyogera ng'eyalabako kubanga nabuli ya ddiini oyo waliwo ensonga ezaaliwo zaali za ssennyonyi naye waliwo yatuukiranga ekiseera ng'olabira ddala kyayogera akikola ki akitegeeza ate ng'abantu bangi nnyo balina enkola eyo nga yawulidde bulizi kintu n'agamba gundi yafuna kino
n'omugamba waliwo n'olabanga asayininga bali olukaaga oli omusa era abantu abalina enkola ey'okwagala okukakasa ekintu ng'akiwulidde buulizi Kasuku nga ye tamaze ennyini kyenoonyerezaako n'ajja n'akikakasa ebiseera ebisinga bafuna ebizibu kubanga bafuna amawulire agatali matuufu bo ne bajja ate ne bagakakasa nnyo okulaga ensidi ddala kyakola ki kyaliwo waliwo essomero lyali lina simanyi bye lirya naye yayogera essomero eryo n'alyogera nti essomero eryo abaana baalyo biki bali ebisiyaga ng'akakasa naye nga kyakakasa oluusi yawulidde nakibulire kuba ezo sitole ezimu kati obuzibu bwezirina oli ajja naga nti leeta obujulizi wakati ebyo ebintu ng'ebyo bisiyaga beeyagala gwe n'ogenda n'okigweramu naye nga wawulidde kiki kiwulire n'owulira omuntu nga akakasa ekintu naye nga waliwo Kasuku oluusi naye yayogeddemu ng'asaaga kiwange wawulidde gundi nawulidde nti yafunye kino n'oli najjalaga nze yabaddewo wennyini eyaŋŋambye obanya otya nti oba yakulimbye so kati ebintu ebyo ne biraba nga bigenda leeta nnyo obuzibu nekwata liddiini yekka naddala abantu abakola akantu nga baagala okukakasa ku ekyo ekintu kye batalinaako ki bujulizi olumu abantu nga banoonya sympathy banoonya okugobererwa naye nga nze njagamba nti okuba ekkomera si kirungi eri omuntu yenna era ddiini yawadde yakakasa yayogera eba yali asiigane ndowooza twanimusabidde artist ne babanga bamuwa beyiro n'ava mu kkomera osanga anaddamu n'akola ki n'atereera ne bawoza ne bagenda bawoza kuba kati ebinnaku zino bakusiba obujulizi ne bubula oba oluusi ne babulwisaawo n'obeera mu kkomera okumala ebbanga ng'oli okola ki osafaringa naye nze ndowooza nti kyo kye kyamuleeta obuzibu alina ebintu yayogeranga nga naawe omuwuliriza ogamba nti ddala gundi ono essente zino yazitwala waliwo awo miliyoni zaali 7 oba akawumbikamu miliyoni 7 akassa ennyonyi naye waliwo ekiseera naye nabirada nga dini alinga alina bwino naye ekyannuma awo we yagambira nti nabadde nnyumyamu eyo problem ngwa mu mbozi ng'abalala eyo problem kakati nali mmanyi obukakafu jukira gwoba ogamba nti ogudde mu mbozi ng'abalala naye eriyo maze omuntu oli omuwa ekifaananyi ti Kasuku namusanze akola kino naye ng'ate tiyakikoze kati mu October yennyini twalina nomination lists zaafuluma naddala ez'aba MP amaziga mwe mwali ne mukwano gwaffe gwe twali naye wano Flavia namulindwa eyava America nga yaŋŋamba nti baamukakasa nti kadi yannuma iyo n'akola ne ku apiiru de baga nti saazi oli bwe tukyaliko ire ebbanga lyamala neegalidde mu nju apiiru yaliwo baga kigwe gundi baga kinga yegalirako mu nju mbwe yali amanyi abagabye kadi abamu badde batamidde naye nga twabadde balamu yegalira for 2 weeks nga kameramani wa munoonya mbwe yagera n'abagamba okamade mutamidde ekituufu tuli balamu era abamu kuffe tetunyona kubi n'ekituufu kadi siiyo ya saazi baakati yadda mu kantu apiiru yagikola yagira akafaananyi kasaazi akaali kafulumye ng'ali eggulu naye oluvannyuma ne tukimanya ne tugamba nti byali bikadde byadda si byakakati naye gundi ezo zaabashookinga bani mmwe kadi ezo mu kuzigaba kadi nze ndowooza nze ebintu byesinga okugoberera wano mu Uganda bya bufuzi ebyobufuzi mbigoberera nnyo yonna gye bitambulira gye bitandikira ne gye bigwera wakati nalengedde dda ne palamenti egenda okuddako bwegenda okuba n'obuzibu ba leader of opposition bagenda okubeera nabo egenda kuba tekwatagana naye yo si gye tulinde kuwaayo olulala kakati nuupu waliwo abantu bali olabira ddala nga tebasobola kufuna kaadi kubanga already waliwo ebyali bimaze batambulirako ebimu nga bituufu ate ebimu nga byakuteebereza kakati mu kuteeberezebwa okwo nga kkirizagaana weetabye mu kintu kiri ne waliwo ebyakutambulirako kati waliwo omukyala ng'ow'Emityana wamulaba
yalina ebimutambulirako naye nga ababitambuza baawulira nabiwulire naye ne babyongeramu nnyo omuliro ne ku social media kuno n'owulira ebintu kati ng'ebyo byona omwami Sseggona eyajjeeyo ono omukulu atalina gundi mpapula kakati abo baali tebasobola kufuna kaati kubanga olwedde ebintu byali bimaze okubatambulirako in fact baali bamala na budde nakutwaliriza budde kubeerawo obanga bagamba katugende baginyime kufune kyenekola ki kyenekwasa kati waliwo abantu boolabanga bo baali tebalina kukola ki kufuna kaadi kati ate abantu nga Bannamulindwa eyali shoko y'amaanyi erinze tinamulindwa yali amaze ebbanga ng'atambula kumpi emyaka nga 7 banga jjukira yajagala yagezaako ekisanja kiri covid awo najja n'addayo bwe yadda anti yali mu kintu akulira oba ab'amawulire yali mu processing ebiseera ebyo era be bamu kubanga n'ebiseera ebyo ate we waaliwo ekyansi ennyo kubanga ekibiina nga Nuupu baali tebannakyeyunira nnyo nga bano abakitandise basobola okufuna ki kaadi awo Namulindwa n'atambula n'agenda kati ate bwe yagenda yasigala era akyajja nga ne Gombe eyo bagamba nti akozeyo investment zaki z'amaanyi bagamba azimbe bagamba nze ne muganda bagamba ti akozeeyo ti ayinayo tekiniko nange nagirabako batonga ebyalaani bakola ki nange yabindaga Aliwe yabindaga awo nendowooza nti Namulindwa oyo okusa ku ground amaanyi gataddewo kaadi yandigifunye ajja kufuna kaadi naye no gye kiggweredde naye olaba nti engaba ya kaadi eyo yali mu bwenkanya oba yali ntuufu eno gye tuli kati olunaku olwaleero ekisooka kya byonna nze nga mwami wabadde agamba nze seewunyagala muwadde kaadi era nze nabuuzaako ekibuuzo najja n'ayomba mubadde muttira akalulu ekisooka kya byonna bwabeka Kasuku kyenjagala omanyi mwami Kyagulanyi afuga mwami Kyagulanyi yali Bobi Wine abantu bakyerabidde kaakati abantu boola abali mu industry ya music bonna abajja okusaba kaadi ekisooka kya byonna bwe yabeera Bobi Wine baali bamugattako ki bajja okusaba kaadi babala kulaba mu mbeera eyo nti ensi ebuliidinga oba nabega baali bakiraba oba tegera pointi yange nti ba Flavia babeera ku TV kituufu TV teagera nga temukkiriza kuba nnyimba kwogera ku byabufuzi naye ku Twitter yakolanga ki tukkiriza tugane waliwo abajja nga bazze kunoonya mirimu masannyalaze waliwo abajja nga bazze bw'amasannyalaze kubanga Flavia bangowa ku TV kituufu namugamba ebyobufuzi n'omumusalawo kimu n'agamba ebizibu byabufuzi naye teyasigalawo wano yabomba yafuna akatabo neetula lawundi y'ezzana n'agyetula n'agamba eno sida n'agolola paka ntebe era bwe yatuuka mu biseera by'okufuna kaadi n'ayagata mu process gye nteekeddwa okujja bwe mbala akabanga weekati nja kudda bizinensi gye yakola gye mugamba ebyo ya bizinensi ye tera weegatira ku Nuupu bizinensi ye ng'omuntu sekinnoomu basakasa nti byabwereere era basasula okuyiga kitumubazaako kimu nti yawa abantu emirimu ku kyalo kyekyokka naye wano mu ntandikwa munnansi abadde amufunamu ki wano yakubanga ennyimba za Bobi Wine yazikuba kyekibuuzo ekiri awo ekyokubiri struggle yo nga yo wamala okuva ku TV struggle yagigattako ki ekirala sigamba Flavia eka n'abalala bangi bonna abajja mu sekita eyo bakira Tafubi Nsuamani Segawa bonna abajja mu buddu nze nzikiza Kasuku nti abantu abasiga baganda baffe abajja abamu bajja kunoonya mirimu gagaza famire zaabwe bajja lwakuba nti bali mu mawulire bajja lwakuba nti bali mu mawulire bajja lwakuba waliwo obwevu era olwo n'abagamba tujjukira buno Tafubi Kyagulanyi takolagana na Bebe Cool ngera nono Tafubi atusaidi yoli dakiika y'emu jasitwabale Kasuku gye tulina ebyo byetukola ne twerabira naye muliko lisigalayo from example n'omuganda waffe gumwazanya naye ebikonde yakuba system volongoto niyo kyogamba nti kati system yali ali mu Amerika bali mu yako kwali kuzanya kulwana bazanyamu ebikonde bazanya gamba gomba alwana naye bali bondi yazaayo netu bade mwaka kuno ekyo nga kyanga
Osoro zibala. Mumbere no yakadi tuyinza okugamba kadi tezagabwa bulungi omanyi teri muntu ali perfect muntu yagaba kadi ate tegano nenya muganda wange kyagambye nti nga batafu bi aliwa Bebe Cool n'amaliriza nadda ewa kyagwa nti bali ne Bebe Cool mu music ekitegeera mu byobufuzi yes mu byobufuzi baba najja n'alaga nti ensi erina kyeyetaaga bonna bana kyakola ki netafu bi nakibayinga bani ne Flavia nakikola ki nakigula naye olusi kyamulimu naye nga olusi talina bwatuukirira Dr. Kiza Besigye kuba vitamina akoki kakwati yes sabu amone twali mu entertainment nga Besigye ne bwana akulaba jagamba atono atamina kumanya nti okuba n'endongo otegera naye ne balaba nti ekyamakulu ekiriwo ssaawa ze tufunye omuntu alina endowooza nga gyekola ki gyetulina tegera ate ng'ava mu ffe yes ng'ate mwangu okola ki wakutuukako nemusobola kudisikasa nemusobola okubanga mudisikasi point gy'obuuziza nti engaba ya kaadi yali nungi engaba ya kaadi ekyamazima sijja gamba nti yali nungi alimu ebirumira tegera naye mu kubaamu ebirumira teri kintu kyebakola inagamba nti kikoze kiri perfect tegera nti era nebeyandigabye abamu ne bafuna wandigambe nti era wange twamuwadde wali ebirumira onfuna naye nga bw'oba ogassegase mu birumira bino manyi bwe twajjanga tubyogera ebirumira ng'oli agamba oluusi oba oyogedde mu beerisiza abantu amaaso naye nga kyekituufu wenkugambira nti kyekituufu ife era tuga nitukompulinga mulugana naye ku kitundu kyaffe waliwo omuntu gwe bawadde kaadi naye ffe tetumumanyi aba ku kitundu naye afunye eki naye nga mugaba kaadi batugamba nti 60% ziva ku kyalo eri ku kibina 540 naye nga ffe abakukyalo tugamba waliwo afe gwewayo makindi ng'ekyamazima weekawempe otika kyenkugamba kale mumumanyi nga weekawempe ne wabawo omulala gwe baawa olwo nkufutu soja bamuyita luutu nga ffe tumanyi ku gulawundi ali atya nga ne waayita buli omu amanyi otegeera ng'era ffe kyatukuwa entukwe okuba nti aye tebaamuwa naye gwe bawanga tukola ki abawanga yama kyene tukola ki naye bwe twajja tubyogera abamu ne batunyigiramu nibagamba mwe muli omukuba ki kyentuganidda kati kyamukisa mulungi ojja kubuuza mukwano gwe gwokola naye meeya omukyala gwatembeeta ennaku zino omukyala oyo tebamuwa kaadi okusooka otegeera naye kati pulezidenti Kyagulanyi agenda ku kitundu ayita gwe baawadde ki kaadi ng'ate abantu bamuwola gwe baawadde ki kaadi kati pulezidenti agenda okugamba kati ono naye amagezi ge yakwata gamanyi yagera purinsipali mukwogera neyeyisaako mu ddiiro endolomyefu ondeka kyongamba gwali mukolo kyali yali gundi lwe yalina okubeerayo kapenizi wezaali otegeera ono yayitawo omuyisi bwati olundi yakola ki neevuga nesaanikira ekyalo mala kusaanikira ekyalo pulezidenti amaliriza byonna byonna laaligenda maaso n'addamu n'ayita abaazigaba abagaa kimwakola kifu mukwate kaadi eno mugiwe omukyalo onteka kyekugamba okusinziira ku kyenalabye okusinziira ku kyenalabye ku gulawundi kikyakawe twakolamu ku era otegeera kati mutatya mugamba nti era eyinza okuba yaliwo naye ng'omuntu yenna yina agaba kaadi tebiyinza kubulamu bwomulumu tebusobola kukola ki kati muganda nga Flavia ye kyeyina kyali ekintu kimu nera kikuwaayo mu bufunze nti Flavia singa bwe yamaliriza okumanya nti afunye kaadi y'eggombo mu kisanja kiri ekyasooka nanti wulira bweyategera nti guno agenda kusaba tyandibinyise mu nsuwa n'agenda mu Amerika kubanga abantu baagala okumanya ozze ku kyalo naye gwomanafu otuyambye eki ku kyalo okusiga okulaga osanze onteka kyekugamba bwe tumaliriza abamu bwe batawa kaadi kati nagenda ng'ewaffe awo musajja bamuyitani hajani Haji Faruku Ntege yes Haji Faruku Ntege bwe yasaba luli n'akola kubanga yali wakube n'akola bulungi naye oluvannyuma lw'okunyiiga ennyo ambulance yayita n'azitwala emmotoka byakasaso n'akola ki mu myaka emeka kati ate mukudda yazze nazo kitegeeza banaye ka tuli kweninga baweereza wabula ojja buzibayisaamu drive nti nzize ogende kale katugenda itaano mu bwangu
mu mbaga ezaaliyo omwezi ogwo Zex Birangirangi yakola embaga mu America ne Bushoke ne Juliet zawedde ati yali court wedding bagikolera mu court ate ng'oliera mulamuzi eri butereevu omukyala bambi mulamuzi Zex bajja musiba mangu omuntu bwatuuka eri emisaze zituukamu yeyekolera ne window shopping yagenda nagenda kwambala luno waliwo ezituukamu bagagesegamatte empisaze yali alina eno zakyukira ddala bwatuuka eri ebimu bikyukamu bo bamanyidde okubaakuba ne bagamba eno tebakuba so gyemanyi embaga yabiyinza otambula omuzanyisa masemairo namugeragalako bali tuli kupaka last ya winkadde motoka neepaka namugasooka ojje namuga paka mukono mu kooti maka balamuzi namugamba kati bakuleete mu kooti enkya oba okomawo yali akubyekamu n'abwaka akatonda mugulu namugamba oziramu envunula bibi namugamba odda oba twali wabala yabasembe togirina basemali mu Amerika togirina nkikati bamutwale mu kooti yamugamba kati bakutwale ku polisi ejja bakuleete mu kooti nedda Zex aba atya era omukyala yamugamba nze nkooye bino ebintu ebyokubeera buli kaseera mbeera ule omusango gwe yakuba wa bamutwale nakawa omukyala yaguyimiririramu nnyo era ye yamutaasa okuba nti tebamwongerayo gwala nnyo oyo omukyala kati agenda okuba omukyala nangwange naye gwe nkuspendingirako sente nnyingi kankujje wano kansoke nkujje wano ekyokubiri buli kaseera nina meseji ezijja nti ewa bebi mama okyalingizaayo namugaa kati ku bibiri okulekano nga sina kyenkuwa nobeera nemisango gyo nebakukwata oba ogirinnya yali amukolera edduuka lya spare namugamba bibiri natunda okisa gyobadde mutunda buli kimu paka abantu abali mu buyinza olumu tebaagalika nze nyina mukwano gwange yafuna ow'amagye ate gwofuuse mukwano naye ow'amagye we yajja ow'amagye we yajja gwofuuse mukwano najjayo pisto n'agiteeka wali nga ow'amagye mukyala ekiwulira mukwano gwange yali ku bunkenke era we yagenda yagamba genda siridda gwofuuse mukwano gwo oyo abayiriza kintu kitono nnyo muganda ffe Zex bwe yali wano yali ku bunkenke nga Zex ne bw'aba agenda kwebaka omukyala amugamba webakire ku vidiyo kitegeera ate makinga sure nti amaze okwebakira ddala ontegeera yagenda okulaba nti Zex emisanga alina miti mingi era tolowooza nti Zex baamutwala lwakwagala era kyaga kunyumirwa wano nagenda naye njogera naye ku TikTok wamini ku WhatsApp nangamba Kasuku live njiraba kagiraba kikino omulimu saazi nogwayina atereza bintu waka yatandika okukola eri Amerika nebanavuira mulimu yes atereza bintu poza kwata mpapula ekyokubiri atakola mu kooti amanyemu ali akola mirimu gye omukyala Munnayuganda naye munnamateeka kati mulangatira guli eri nzira musaa ku Afrika amufuna atya muyimbi yamugamba ebyo birangi byosiiga ku mpale saagala omukyala yasobola kubawa Zex yanjagula yasoma yali wani yatolawo obutoozi temwazze kolera mu mwezi ogwo gwennyini kyatujja mu maaso nti musajja affe Buule ne mukyala we bakomyawo mukyala we era twagenze omaliriza nategedde nti December ndowooza eno ng'etandika basayininga divorce era kati baayawukana bwe nawulira naye kyaki eri yali teyagadde bufumbo obwo kubona omukyala yali mukwano nnyo gwa kyaki kyaki eri yali teyagadde bufumbo naye kyaki baayawukana omukwano gwaggwawo omukwano guggwawo ngono bamugambye omuvubuka muleke ano omuvubuka baali bagamba yali akuba nnyo bali anti ne bagamba mukazi wa Buule weesonyiwa omuvubuka basi ekyo omukwano gwaffe tewali era baasabira omukwano gwo paka yegwavunda era naye awusigalo baleka be bamutegayo ate awusigalo ya ekyaki yeetaba
mu butaagala bufumbo buno bubeerewo. Anyway, mu mwezi gwe gumu twafuna olutalo lwa Nambwayo ne Suna Ben ne Furufiga. Nambwayo beetwalako ko wano olinga alayiraga bwagenda olagako munne ne Furufiga nga yabagattanga kakotaawo yakwatanga kinywa Nambwayo yali alayidde okulagako ku Furufiga n'agamba ye Katonda wa brother Ronnie ajja mutegeere n'atugamba essaala y'okumwenda yakiŋŋamba nako ku nyumba ya Suna Ben ani nti Brother ni gwe mumanyi ne ŋŋamba asaba bakubba Yesu Nambwayo waki bwe yava wa Suna Ben ate anyirira nnyo anywa obuugi bw'oli omukazi Kasuku amachirivo ekyo. Nekana akabina atosokole. Nakwe Nambwayo tumanyi kati anyira nnyo singa wali. Bane kanyirira kafaanana bulungi. Kiki? Nawe kandeesa omwoyo omubi. Naye oba olubuto olwalagawa olwali lutwala kalina. Mukamuleesa omwoyo obubi. Naye twali musajja asobola kwagala Nambwayo n'amuta. Nange gundi yakiŋŋamba oligo ani? Anti nze yali Nambwayo ne lwasoma lisiti kulinyanga kuli nga tobangana tula mu meeting n'ombwa Kasuku balisita Dankani nga basoma listi zaaki abazze eggulu okusabiriza bansoma nange basiriiwo no ne balisita Timo nga Nambwayo yayiiza ne ŋŋamba ani yaleese bano ne bataŋŋamba baspa Kasuku balisita Timo Dankani naye nga ekiro ekyo kyennyinnyini bagenda okusoma amannya ng'aliwo promote yasere Nambwayo yalwanidde ku luggi ekiro bw'osirika kuba ki banna gwe mukolere bantu Nambwayo kamaliza otaba lwa Furufiga kati mu bulamu sirabangayo muntu gw'atyanga Nambwayo ani ate yamuddamu anti kamugamba ekintu eki ddamu oyogere ku mwana wange oba oddemu oyise ku kintu ekikwatana ne famire yange mukamu ogenda kundaba ekinvaamu kati wentira nti abantu batya eddogo Nambwayo teyaddamu ate yaddamu ekyeddogo leese kyaki ate sagambye bya ddogo nkugambye abantu batya eddogo n'essaala byabirina nekitone yagamba omwana wa nabo bamutwala ku mubasawo bamutambuza mubasawo kiri abagenda keera mu basawo kati mukyo eddogo liso era omuntu yenanze Kasuku tokyaddamu te muntu addamu kummanyiira mkeera wa Brother Ronnie wamu ekyatiisa Furufiga kyaliwo eki bamugamba kuddamu kwogera ku baana owedde n'amanya nti abaana addamu n'amwogera kujja kubeera musango kyekyamuabala nga babeerako nedooza teryali omanyi kyakola gundi mune woono wakakaaya aliwa yagambye akadumpuno akesonyiye oba akadumpuno ke kaki mu mwezi gwe gumu twafuna amawulire nti Medi Nsereko bamugobye ku CBS ebigambo nebyogerwa naye ndowooza kati yakomawo mbu yali mulwadde naye Medi Nsereko kwali ku CBS Medi Nsereko ekituufu kiri nti amawulire gayitinga naye wogambye ti agenze bamugobye ku CBS bamugobye naye CBS ne bayo negaa nti aba yasaba okummulamu naye okusinziira ye mwennyini byeyateekayo abasawo bamugambye agende ku review oba naye okusinziira ekintu ekitambula Kasuku n'ebbanga ndabira ddala ng'ayinza okuba yasaba livu ya myezi mekagiweze 3 teginnawera yali October ndabanga Kasuku ayinza okuba nga yagobebwa naye ndowooza tujja kikakasa mwaka gujja naye nga Nsereko ndaba nga ayinza oba yayitamu bamuyitako mu meeting kigambo kyayogera ng'alina omukukyagulanye nti buuza Mayiga kakulumira akayute wayogera ekigambo ng'alina omwana nga mudiro kyali kinzi kanakubiteko omugundi kalika kakati bamuyita mu meeting nebiggwa nali ne Derek first born wa ndi mukusolinga nkulaba ate kuba naye ko kisirani oba akamalo koga nengwa ku bajjo nenda kugundawo katanzira mu ddiiro namugamba anyonyole ebigambo birabako byayogera namusonyiwa kati wakomawo ku mpewo n'abaakera byayogera ate ebirala namuyita buto mu office tezinawulira byakayanda kati wabyogera ayaganda byali by'abaana bano abasiga n'agamba ye bano abaneetolooza buli ssaawa baneetonza n'awaani musajja mukulu ndi musajja mukulu ekineetonza agalukanaku n'akulula omuko gw'olupapula ng'asaba awummule namuga ti kiina mutwala katukwate ddala ku nkoona
okusinziira ku kigatto wange munda byali byakayanda eyo si bituufu kubanga ne program yali akubiriza mu budde buno by'obufuzi okubanga era koko yali propaganda naye abaana boogera so oli atega kamera n'ayogera ng'akakasa olaba ebintu ebyo ne ŋŋamba n'ekyokubiri ekyali awo Made in Sereka akoledde CBS ebbanga ddene ndowooza bw'otunulira Made in Sereka nze nasemba mulabako physical maaso ku maaso twali wa papa omwaka oguwedde guli oguwedde naye nga ndaba mbutufu akaddiye twali buwaate nga akaddiye akaddiye so nze ndowooza ebbanga lyakoze bwe waba akubiriza bulungi naye era tekimugaana nti bali badde bateekateeka omuntu agwa mu ttuluba lye kuwaamu abalala so waba akaddiye agendera balaba kale Zambala bwe yali asookolawo n'akaliyo kalungi atukiriza tugaane nti omuntu yeetaaga babulira bonna tebagobye saa zino toyinza kulaba y'olupapula lwa CBS galuga twagobyani niba ze batambuza omukulu yasabye okukola ki okuwummula alina ekyokubiri nti bw'obeera abantu ng'olaba oludde w'ebbanga ddene oba oluka school live nga gwe muganda we fucking shit nolabanga Kasuku atandise okuba nga aleetamu obukoonakona nga tannabakuguba omulabuukirira mangu bakusigala ku street ng'obala emmotoka ogambye omukulu Kasuku badde nsaa kuwummula anti Duncan n'omulabuukirira ayinza okuba Kasuku aleetamu obukoonakona naye nga naye woli toyimiridde obeerawo lwa Kasuku kati ng'ogamba senga ne Katonda amuzzaako engulu n'atereera omutima olina kugumira bukoonakona nga n'obukoona bwonna ojja bugumira nambemu kino kikole nga yajjagiyina nambemu kino kiba kyakuyiga nti omuntu oba okoze awantu emyaka 2 nga tonnafuna option oba toligifuna kitegeeza mu bulamu bwo oli failure mu luzungu bakiyita jumping before you push gwe tebakugoba mu guno wakuba byamuluma mwaka guno buuka nga tonnaba kusukumirwa abantu baŋŋamba Kasuku nga walumwa dda kati byaza we biyimiridde biti mu mwezi ogwo okugugalawo waliwo olutalo olwali lujja ne lugwana okukwata akaliro oluliwa olwa Mustafa ne Seimo ono mbazaabogo ate olulala olubuuse oluliwa olwabakuliraanyi lwali lwa mwezi gwa 10 lwali lwa Novemba Desemba Mustafa yagamba oli yagana okujja ku Kivulu ogwo musango why Kasuku noze enkolagana gye baali bayina kiriwo ekiti Kasuku njatwawula ebintu bino Kasuku mu bulamu bw'ensi tulina abantu nga tetubaagala naye nga tubeetaaga kitegedde bulungi waliwo abantu nga tetubaagala naye nga tubeetaaga Kasuku osobola okuba nga tonjagala naye nga onneetaaga nzije kuweeyo akantu that's a business emala okukola ewuwo Mustafa yanyega Saimo butagenda Duncan kamaliriza muganda waffe Mustafa aleme ate kulowooza mbu bwawaayo Kasuku akantu mbu Kasuku agenda mubeerera mu mbeera ekola ki yonna buli kamu nti tekikakatako Kasuku kujja mu shoyo ompulira igwe Kasuku bw'amala obutajja mu shoyo ddayo ewo weebake kyabugazi ko tokyazana mukazi ompulira kubanga amaanyi gajja kubula ddala ddala Kasuku neetaaga oba nze mwetaaga ekyokubiri Mustafa tulina ebintu ebitigenda bitulimba ku social media bwembeera ne Kasuku oba ne Musange tunywamu zi champagne biki nsobola okulowooza Kasuku mukwano gwawe neweerabira mbu olunaku lw'ofunye obuzibu ne Kasuku bambi alinayo obuzibu bwe ng'omuntu obutamusobozesezza kujjaawo ate gwe noyagala nti aliko omugugu gwe yeetika ogugwo eyo obutuba nansobi ekyokubiri muganda wange Mustafa bano ba YouTube olina bakwata bulungi kubanga Kasuku tuve mu kwogeramu Mustafa muyinza okuba mumwetaaga naye asinga obeetaaga singa tetumumanyi ompulira kati olutalo lwako lwabulwa baluseesa bwe tulina makulu kakati nze ndowooza bwe nti ebiseera ebisinga obungi bw'obanga okola n'omuntu
nsooka n'obuuza nti omwongera percentage ki mu maanyi ge. Kankubuulire ekyenjawulo. Tubeera wano tukola obuntu buli wamu. Waliwo wobeera n'ogamba nti ono we muwa akantu nze amugattako. Waliwo gw'olaba n'ogamba nti ate ono wampa akantu yangattako. Olowooza Sayimo Kawalata ne mu staff ani yali asinga omugaso mu bulamu bwa munne? Sayimo. Kuoledde Sayimo yali waali ng'era bamumanyi ng'era w'amaanyi. Okuleeta mu staff oba mu staff yali ayogera bulungi oba yali ayogera bubi kyonna kye yali akola. Yali yeetaaga nnyo Sayimo okusinga ye. Kakati ffe mu kukola Kasuku otero kikola abantu tubanulamu mugaso. Ebibi byalimu tobitwala. Yali badde asirika ndowooza era olutala abalupika lwaluka ne lutakwata kubanga yali yeetaaga nnyo Sayimo okumununamu omugaso kubanga mu staff yali yeetaaga okugattibwako ng'era akyakwita. Yali akola ki? Otegeera. Kakati omugaso gwonna mu staff kyalina okumanya nti wogenda Kasuku mujjemu ebirungi byalimu ebibi bye bimulekere. Bogenda ku Sayimo mujjemu ebirungi byalimu. Ekyokubiri waliwo abantu buli omu abeera ne programu ze. Kati kankuwa ekyokulabirako. Ffe twakera ku bulungi nnyo ne tuteesa. Ne tugamba tugenda wa Kasuku live ku show yo. Ne tugamba tugenda. Naye nze twagenda okola programu eyo. Nganze olwedde nnyinako ewaka omukolo. Gutegekedde kyenkana omwaka muki. Era nenga omukolo gitagwa mu Musawulo. Tuli bangi ffe. Tuli bangi. Kakati ne tugamba era nagamba Duncan of course ngana bano ne bagamba we nabanyigiriza simanyo banakola ki najja kuba tusubira okuvaayo ekiro ne mukole eki mugende kati oli watanda bawali alooza mbusagenze ku mutima mu bisonga ate twakiteesezzaako road nade njagala okukola ki ogenda naye ne ngamba kijjala bikabubi omwana ffe tumukuzizza omukolo gwe gutuuse ffe bataata baliwo ate sirabise nja kubanga alina akasajja ku mutima nze kyendaba obuzibu obuliwo kati be bantu abagaba akantu. Abantu abagaba akantu ebisinga bajja ne bafaanana abayimbi. Tibwakola akantu akakoledde wa Kasuku n'amalawo emyezi egi. Bye boogera abantu ne byayogera abantu ne babyagala nnyo. Yalowooza nti we w'amaanyi ate alabanga owuninga nakwata akaliro. Kubanga obalabidde ddala okuviira eri ku mugenzi okuviira kwono ddala omukyala kati ali walina gyali akolera. Kati ebiseera bisinga abo abagaba content bo ne balowooza tibamaanyi nnyo ne bwaviira Kasuku. Ate Kasuku asobola okukolayo muki omulala era n'amuleeta n'akola ki n'atambula. Kati kyekyonoona lwaki ndese ky'abayimbi abo tinze nalaba nnyo Eagles production eyo New Eagles titwateekawo abayimbi n'omugjeyo from nowhere n'afuuka owakabi Guresikani simanye ani ne bayimba ne batuwa nga n'abalenzi bano abebbeeyi abasajja ab'amaanyi babalabira mu show gyaki za Eagles naye n'atamanya nti omusajja oyo andabiddewa tegedde kati n'abagabi b'akantu kano bafaanana abayimbi wamala otuukako waatuuse talowooza ku ani Kasuku yamuleeta talowooza ku Sakoze yamuleeta alowooza ku maanyi ge. Bundi yali ayita abantu kudala nazangina bagamba ki ani Mustafa kati Mustafa mugezi Mustafa yayita abantu kudala nazi yamanyi ga Kasuku cyano kwa Musa Sayimo kwa Musa ompulira ebigambo byavamu nebitambulira ku Sayimo ne Kasuku shalom shalom ya mchaza mara no mchaza naloka kunganya bafani baba koleti cyoko ndi bafani yani bakunganyiriza mu kubonga ate ngolaba musajja mulungi cyadategeza ku mayima wakwata kimaliriza mulungi ekigambo Kasuku live kitegeeza Kasuku kanchi kutere owonzo kirabira abantu olaba Ebonies munange zoteka Ebonies nonanga abantu bajje hanteri mu goyira gomanyi Ebonies manyi Dr. Bossa osobola kumutimba yekati mukuwe nedda era Dr. Bossa benda Dr. Bossa ndaba Ebonies kati oli mwami Katembi yalanga Ebonies naji kuba abantu era yetabuuza muntu olitabuuza muntu era nze wonsika sikolondeka mu Ebonies nzanya ku stage era baga balese ekisajja kyazi kizanyo bakyanya Ebonies ino omuntu ompya bagamba oyinza okuzanya nofananako omukuumi w'eggulu
Wagenda kibadde ko. Omukomi w'eggulu ng'abassa ejjambiya. Osobola okweyongerayo zino ze zisigaddeyo wali oliganga nti omukuumi w'eggulu agende mu eboni teyali mu mwaka guno twogera biri mu mwaka guno yali mwaka guno kasuku njagala mutuuze abantu bwe bato kati nga mu staffa olumu mubabuulireko kati omusajja alina ekiwalata amazina ky'emyaka 13 tomunyigira tuuka ku ekyo ate kwagala genda walala mulwanyisa ekyo si kirungi tubadde tugenda kuzzaako bino tugende ku kirala soma bino kati alwana eyo nwana kijaleesi ate nze seimo anendowooza ekyagaana olutalo nogenda mu maaso kuliko omwe yategeera okusinga munne era ebiseera ebisinga obungi bw'osanga omuntu ategeera ennyo ayinza olemesa olutalo okwaka wadde nga lwali badde lukoleera kubanga kati sayima omulaba munnamawulire mukugu ate yetegereza ate abadde munnamawulire mukugu nali mu bitunga basayimo akola ku labonite bya comedy nto ekitu akibadde no kyendogera azze akyusa yali azanya comedy gamba wona ngafuna sebakijje mulala ye yali ne basebakijje nga bali eri ku gundi mu 400 genda tugende ku mulamwa bya mirundi ebiri wandibanga batula pitungo nyine byaga nedda omanyi omuntu ayinza okujja nanyonyola nagamba kasuku abo twabalaba dda asatu mwetaano olaba busuti bwayambala asatu mwetaano agiweza bulaga emyaka gikati gyatanso yingi boma asatu mwetaano nga yakuba oluyimba naye ebino ebintu kasuku bya mirundi ebiri waliwo omuntu asooka omuntu okulabuka waliwo omuntu asooka omuntu okulabuka abantu bamulabangawo mukulu kati omuntu ayinza okunyonyola kasuku naye ng'amunyonyola wa myaka 5 ngaga abakasuku badda nnyo ffe twali tukyali eri nga tutunda amatoke gaffe naye nga kyanyonyola olumu yali amusinga zendiwe Kampala obati walaba sayimo kasuku abadde mukamunyenga muto yawanika mukamunye bali bamtugana omusoma red paper kale mu November noza sage yasinga okunyenya November ennyo yali ya Brian White jajja White kumani yagendayo yali eyo line yonna yagenda mwagendayo eri ku nyumba ye ku kitogo ekitogo okumaliriza nange bintwaliddemu ate bitya nagenda wulira musajja ng'ayogera erinnya kasuku ate kiki ekyo nange olaga bamukolako program wamukolako program era nagamba mwe abatali kyomukolako program yali tanaba alabika yali akuwa ku sente ze era waziri era sinze kati ngagamba aruwa twali fennaru ali ngagamba kasuku tantasizza ezibe naze omuntu gwena so okunyigira mu gundi eyo yonna yali miles lwa miti nange olwaki yajja nakola story nga yonna alimba bulimbi bantu anti yali akyadde yatwalayo n'aba amawulire okusooka era nga miliyoni so bagasonyi baga bamuwa 3 zezaleeta obuzibu naye awo wonna kati mwe abagendayo tutuukawo tutya wa awo wonna tumulabira bagamba waliwo abafiiri yaliyo n'afa kalate ali mu ddwaliro tuddamu omulaba bamulese mu kkooti nga bamuleetera ku mufaliso ogwasooka ogwokubiri ne balyoka bamuleetera ku katanda kakati nze nagende bwakasuku wani ewa Brian White nagende wa Brian White ne ntuukayo era nayambibwa n'ennyingira waliwo omwami omu ku baali bazze okwaza bano abakola okunoonyereza bapoliisi yajja omusajja oli yani kansala mu namajaliyo Makindi ne tuyingira naŋŋamba yingira ne tunyiga kigambo ki kati nze n'ennyambibwa n'ennyingira ngenda okutuuka eri nga amazima abatuufu yadya parking ennyumba gyapangisa n'asimamu ekinnya wansi simanyi oba ogwe n'asimamu ekinnya wansi n'ateekamu engoye enjeru n'akolamu ekintu ekirimu entaana n'ateekamu ettaala
gamazima nti yali ayingidde mu kusawula ng'ali mu bufere obwo bwaki yali musangoma kakati aba mu kusawula omwo nga mulimu n'essabo mulimu ebintu bingi nnyo nga mulimu akatu ke yateekamu ng'otambula n'ogenda ng'eri kakati nga goba eri bagamba uyo ajja Bikira Maaliya oba Yesu obaani ng'olaba waaka wati kakati ekizibu ekyajja n'ebyo byonna bituukewo omwana yafa eyali akola ne Kasuku ne Brian White n'afa bwe yafa omwana oyo ng'olutalo lugamba nti bwe baba beebase ewaka omukyala oyo Brian yagenda n'awulira nga Brian afulumye bweru kati Brian mufulumye bweru ng'alinga aga nti agenze kola ki kusawula kumba ate agenze kozesa oli omuki omuwala agenze kwenyeenya kati agasembayo ne bagamba nti omukazi yaleeta amazzi n'agabayira era Brian White kyovolaba tinawano wonna wakola ki wakwata omuliro omuwala ne bagamuyira mu kifuba kati bayira mu kifuba ndowooza amazzi gakawira ago gakuyingira omuwala n'akola ki n'afa kati mu kufa omuwala baddusa mangu omuwala ne bamujja waawo bamutwale mu ddwaliro eyo gye yakola ki gye yafiira kati ne Brian White yali alina okugenda mu ki mu ddwaliro era n'abeera mu ddwaliro naye by'omuwala jjukira engeri omuwala gye yafa byasooka by'omuwala nga bye bibumbujja byemujja nga Brian White bakyakola ki bakyamulese kwanza olunaku lwe naliwo poliisi yajja nekwata omuwala eyali akolerawo omulala n'owokubiri netwala abawala aba era ne mbabuuza nti lwaki omukyala oli mumulese kuba bwe twali tutambula mu ndoomu nga tubuuliriza omukyala yatulaganga nti alina information gy'amanyi bali yatugamba nga wali badde okolerawo kino ne nange bwe yajja nanyweranga omukazi ne muleka sina kyakola muleka nga mukyala we na atunnyonnyola nga akiraga nti byonna badde babikola akola ki alaba era nga abimanyi n'omugaso gwabyo era ne mbuuza poliisi baga lwaki omukyala oli temutute ne poliisi baba bagezi ne basooka ndowooza bamuleka bakulingisa embeera ne batwala bano ate abakozi kati baamala ndowooza abakozi abo bajjamu information biki babuuliriza babajjeeko statement oluvannyuma banona ki omukyala kati omukyala alonkoma Brian White kati bw'alonkoma Brian White ne Brian White kwe kumukwata babeerawo ne bwe bafunamu okumujjanjaba n'awonaawonamu kwe kumuleetamu awo walaba atandika okkaaba kasuku ne munyambye ebiki ate omanya omusajja yakola katemba bw'atuuka bayosande bajja namusiba bw'atuuka mu kooti we yaleekaanira ennyo ne bamugamba muzzeeyo ndowooza atabusa omuntu ate bw'atuuka mu motoka n'asirika obulumi ne bukola ki naye nga gyali eruzira ate era bagenda musiba ffenna bwezo twaliyo noono batulaga ne waali bagenda musiba naye nga ebya Brian ebyo amazima amatuufu byalimu okutta omuntu kwe kwasinga oleeta obuzibu singa omuntu yafa osanga ekisanga ekyo tekyanditambudde kasuka ekintu ekyasinga okwewunyisa abantu kugamba omuntu nti yayiridde n'atokomoka webabadde naye abantu nebanoonya evvunga era awo mbadde tewaliwo wonna kiba kitegeeza nti bw'owulya bipropaganda nga bitamu kale bw'owulya rumors nga bwe zitambula oyinza okulowooza nti omukyala ayinza okuba yafunamu obujja n'essabo lyaliko obusubi Duncan okyala kyenkugamba naye teryajja omukyala ayinza okuba yafuna obujja kati mu bujja nga mwe mwava ki obuzibu senatini nga basanga benyeenya nagamba kasooka enfumba amazzi mu ppako era bwe kyali kati embeera blackband kyagera mwali mukimanyi Brian White yali akolako essabo ng'ekideri wa Jimbo gye yasookera erusi yali lisoose essabo ali akaseri wali olimanyi ndowooza nze namulaba afunye ssente wamulaba mubugagga ate naga mukwano gwo nnyo anti ono yali ku mawulire nze no munnange namulabanga ng'akyali mwavu ng'alina ne Primo ye Brian
Chaga mukwano gwo yajange wakeye waffe akubulire chaga gundi oyo najja tugo yakawunga so yapangisa akanyonyi edda ne bambe kigenda mulya yafunako sente nezigwawo yali komera ne kigenda mulya mwana w'abandi yafa kimulye era anakusama yisa ayinza okubasiya mochanga yafira ubusobozi ayo mukazi bamukwatira ubona ensobi yo janjawulo anti ngambe singa n'omukazi yennyini bamukwata omukyala n'omukazi okuba omukazi yayokya kyoyogedde kituufu kuba ye si ye yakolaki naye ye n'omuwala baali musa kasuku kyayogera kituufu ngomanda kana kuyoma zola ekyambuka brand ngo mwayambukira linga nsula brand yatomerwa boda nga wende nyimiridde bwe tugamba guno omusango ali kati kula kwenjo obusungu nga wende boda mumanyi bwe yafuna sente yateka malala mangi police katwao naye kituufu kiri nti guno omusango nze musabira katonda bwaba so guvunika guvunuke in fact nze kubanga bannayo omuntu yali abaddeko omugago kugwera mu komera njagala avunanibwe amakasonze gunagera kuvunuka bwate yayokya kyesagalira muntu kuba simanyi oluusi mbeera bwe ziba zitambudde oba naki kitambula kuba ffenna tuvuga emmotoka kitegeera so nange otomera nga sibiri mu bugendeevu bwakola ki n'owebigera ate atomerera n'agamba omuntu olinnye nti olumu tulinnya mu mmotoka nga ono bulijjo talinnya abantu kitegeera n'otomera omuntu kasuku naye nga sekibadde mu mutwe gwokola ki ng'otomedde bantu kasuku oba yatomedde omuntu oyo nemmotoka kasuku bamusibaffe ndowooza abantu abasinga obuzibu babeera n'ensonga ng'ezi zotomera abantu bw'omala otomera abantu weeyisizza otya olaba ensobi ffenna tuzikola naye kiringa oli okusanga oli ne mukyalawo oli ate n'aga nti ate ononkola ki waliwo ate akugamba nti munayenze mbadde simanyi nti omukyala mufumbo okitegeera n'otegeera nti awo omusajja oli yabadde takola yakikozerwa nsobi omukulu yajja ku polisi n'abuuza pikipiki ya sente naye ngaomwana amagulu gamenyesemenyese dda okutegeera si ku abantu bonna kati ngenda kubuulira ebiseera ebisinga obungi abantu nga bategedde ensonga buli muntu alina attitude engeri gyali yakitingamu ekituufu kiri nti kasuku wookwata ekintu olumu omulasi wakola ki Brian White ye ng'omuntu w'amalala w'amasappe w'amafandali era Brian White si muntu gw'ogenda otuuza wabbali onnyonnyole ekyo ekikula kye okitegeera kakati we byegattamu ne sente ezitali mpaka se 100 ku 100 amalala ne gasukko manye ezo zitumbula zitumbula so ndowooza November zezimu ku stories ez'abamu endala tezirina nnyo makulu twalaba NTV bagigobye ku parliament ne wa Museveni twalina floods ezaabeerawo wano Lukwago ne Hamisi nga beetwala yali amaanyi ya Lukwago kuba ne list eyafulumye next abalina covering baba bagiye kuti baliiko ku parliament kati ekundi esintono sebo. Yeah, but it's more of the other side. I'm aware to get from all angles. Ya Flodi mwami amu yali agambye okusasula. Amataba. Anti ate baalopa mu kooti tomanyi. Wali abaalopa mu kooti. List yasooka twagiteekayo dda. Ne batugamba tugulewo account mu DFCU. Anti mwagende okuteeka buli yafiirwa. Akasuko mbulamu nkugambira nti lumunja kuba lawyer mumenyo omutwe. Era account twazigula tulinze tuliibwa. Agira bagenda kusasula. Naga tugende mu kooti. Ate ogwo mu kooti. Wakati anti bali mu kooti kati ate bana abasasula nga tuli mu kooti. Kati kasuko ekyo ekintu kyajjawo ekiti. Kubanga ekyali kigobererwa abantu abasinga. Kyagenda nekijjamu ebiwayi bya mirundi ebiri. Nti waliwo abasuubuzi abagamba bagende mu kooti. Ekyo kiwayi kiki? Kirala. Ne wabaawo abasuubuzi abagamba nti fika tusinkane ba minisita. Tuba tuyiririre. Kati abantu ebyo byabali mukola ki era abantu abagenda ewa minister ne bajjako obujulizi wafirwa mmeka ne babakola mu receipt nawulidde no dimeya agamba nti baba leetedde akambi kamu obumbi 12 era nti feze esooka yakoze eki yazze abasinkana prime minister ekyo kyo kubanga bajja oluvannyuma mu bizimbe kubanga ebintu ebyo buli muntu eyafiirwa jukira byali biyingiddemu ne bakabanda era jukira ne mu kulonda obukulembeze nti baani betugenda okukwasa omulimu gw'okuwandika lisiti byali biyingiddemu awo kaayana naye abagundi abasuubuzi bennyini kuba naliyonze mu lukiiko ne bagamba nti katwerondemu abantu wano ffeffe nnyini abamanyi
tigundi yabadde atunda kino ye yafiiriddwa ono era ne beekolamu ki omulimu ne babasolooza amannya gaabwe ne bagatwala ekyo kyatambudde kati abaagenda mu kooti ate bo baasigala tebakola ki tebafunye kali noza kyekiremye abantu okutekati omwala gwamala ne gutereera omwala gwamala amazzi gatambula gwatereera flooding tewakyali naye enjawulo eriwo nze kyendabamu kagenda kubeera waggulu nze kyendabamu kye baakola nze kyendaba mu mazzi ago bombi baafunamu Lukwago yayomba nnyo ne Hamu oluvannyuma lwa Lukwago obuddaawo n'ayomba yatandika ozimba ebintu ndowooza ayanguyirire enkuba neetonnya netuyamba amazzi ne gakola ki ne galona n'ebintu by'abasuubuzi nempulira nti amagye gajja ne gakola omwala era bw'otunulira kati omwala amazzi gakutambulira ddala wansi bulungi nnyo naye ng'okusooka okugukola baali bakukoze bubi waliwo ebyo bintu amazzi agaali gava eno gaali tegalina bwe baali bakukoze bubi naye kati yalimwa kumanya mwezi gwe yalina kukoleramu mwala okitegeera yatagitinga omwezi omufu ogwalimu enkuba naye kyali kituufu naye yalitaddeeko gundi channels bwatuyamba yali azimbye Malagga yali yakatanga naye ndowooza kuleko oyogera ebyange wayita ogutunuulira yali azimbye Malagga wayita ogobeya mwana amu yabanga azimba enkuba nejje nnyingi ng'ate tumanyi flood ya Kampala bw'ebeera n'ebikutula n'ebifloodinga ekituufu kiri nti amazima gali nti ali mu kuzimba amu yali azimba naye ng'enkuba bw'ebikutula kakati ate omuntu akyazimba tolina bw'omugambira nti akola kikyamu kubanga oli waga nti nzimba kalina yange tumwagenda ngamba kumwala gwe olwokuba nti n'abantu bagamba nti omuntu oba bayingiddemu naye nti omuntu waba azimba omwalo ogwo ye tosobola kusaako mikutu ng'okyazimba ontegeera jjukira gwalina okuzimbibwa wansi ontegeera katono nnyo kyekyalesa amagye katono nnyo nze sizimba kwongerako bakontrakita bangi ate bali oma ekyayambako nti eno embeera bwejja bwetyo ne bagamba kabaleeta amagye gajje gafuuka omulimu gutambula n'amaanyi mangi ng'abantu abakozi beyongeddeko okuba baki abangi naye wali eri nti ne amnesty amanya nti omwala wentandisa okuzimbira enkuba egenda kukola ki kutonnya naye omanyi nti kati azimba omanyi yatonye teganjala anti wulira omanyi lwaki teganjala lwade wansi awasinga bamalayo ne bagi ate wasinga wa omanyi we bakamala ne bakola emikutu owulirama ejijja amazzi ne gayiika muki galyoka gatambula nga wansi bamaze okutereezaayo okusibayo omuntu yakajjayo miliyoni 5 sigenda nko ku ofisi ya Hamu ne banzi anti nze bwe mba ŋŋendayo mukubira essimu ne mugamba nze njagala kulaba omusingo omukulu ate nedda sibo bobazaala tasobola musingo obukulu emyaka ng'etaano tasobola musingo katolo yasini omulaba n'omulaba ate nga ye mutowe kalongo olw'omunene muga nti muto nze kikofulo kimulabye kati ono agambye awali ate gw'oli muto akamuli yagwajo juzi anti ekyo kiteeganye ono agambye ali mu kamunyi gwajo juzi onioni ne kamunyi nako ku ddembe wakasiku yakajja ku ddembe nga mwana muto nga n'abantu abate nze nange nalaba ka video wali eri nga bamukuba era nawe we nali mukwatira omwana yali amukuba nga musinga n'obukulu ansinga emyaka nga 7 balagattako wano musitolako 7 kasuku yajjanga ku ddembe mwena kasuku yajjanga ku ddembe alina omuntu omuto ng'omulaba tobireeta wano kati nga tuwunzika okuva nze nange we nalaba we baali olutalo lulinga alwana ne munywanyi wooli ati yalwana nalaba nga bamukuba nga awuza kale maama kati omuntu akyayita kale maama onkubye ekibuuzo kyembadde nsembayo okubuuza kiki leka hawa lyokola kaaki
Now nga tuwunziko kuvaano waliwo story etambudde wiiki eno njagadde tuwunzike nayo eyagwa ku Sande eyansereko ne Bebe Cool eggulo yeegatiddwako Frank Gashumba najja ne beetwala ne Bajjo nga baagala kweyuza njala kupikingayo mind Bebe Cool agamba Uganda Airlines si kituufu kujja givuma bwe batyo nnyonyi yaffe tugenda kugivuma osegeera bali bagamba nti wadde yaffe nabo batereeze kati yagamba nti osobola okwogera kyoyogedde nga tovuddeeyo kugimenyaamenya kwagala gikanyuga eri Kasuku omwogezi wa Uganda Airlines omumanyi simumanyi kati olaba gwe tumumanyi atambula bw'atyo munnamawulire kakati juzi bamuyita simanyira mashakira biki muyindi erinnya lya kiyindi naye talabikangako ng'alina kyanyunyulibwanga Kasuku njagala tukkirize tugaane Bebe Cool y'ekizibu ky'ayina yeesigama nnyo olumu ku banyigiriza abantu n'abeeraawo tutya njagala otunulya abantu baali bagenda e Dubai kati gwokyali kuyawuli yazzeemu n'okuddamu era neebaleka yes kati ate olunaku lumu emabega yazzeemu ekiwulira abantu abagenda okukola emirimu gyabwe appointments zaaliwo naye tebakuweereza nti oba waliwo cancellation oba waliwo delaying oze otuse ku kisaawe eri Kasuku mutera okutambula gy'oba olaga oba olina appointment gy'olaga bw'otuuka eri abazungu tebalinda ebyo ate olumu n'omulimu gw'osaba bagusaba abantu 10 bwe balabanga gwe time ne bagamba ntayiwa katugende ku dayasi nze ndowooza Bebe Cool yali ku kikyamu kuba yaddira abantu abali mu bulumi abakoze video ng'akulaga nti yo olwokuba alina access ekubira bamutuula ki alowooza ne gundi balista timo gye yalikoze eki gye yandibadde nayo abaana bakola video ezisukka mu 3 nga bali ku kisaawe bamaze wonna kumeka 3 nga tebalina facilitation wadde ya hotel wadde okulya naye nga n'aba Uganda Air tebafaayo baga tebitukwatako ngere enkola ya wano weeri banankola ki akantu ako kabi kakati olwaleero Bebe Cool yajja n'ayogera mu ngeri y'okubalaata naye nga mu njogera gy'ayogera alaga nti waliwo abantu abagamba nti bo we balina okubeera bakuvunaanyizibwa kale naye bakolako ekikolobero gwe tolina kukola ki kwogera bwe baatwala n'ensereko yasooka n'akola kali akaasooka n'alangira abakoze bonna we bali abasiru era talabangako obusiru bwe bakozesezza obusiru obungi bwe butyo naye nabuuzaako nembuuza yapupira ku percentage ki ye yakozesa ki okupima obusiru bw'abali kubanga oyinza okuba percentage okozeseza zero knowledge kati ate opime ebyamagezi era wokozesa zero n'onagatta zero emirundi lwendo just finding a zero toyinza kuzuula kiri kyabali kibakozesewo ki kati nze ndowooza omanyi gwe wasooka okalira mu Bebe Cool ku programu emu n'omugamba Bebe Cool njagala okkiriza amazima kkiriza obagaana twogere ku birala Bobi Wine yakuleka bino tuddamu byogerako tokyali gulediye nagamba gwe nali agenda kuwujja oluyi nalaba anyizeemu naye Bebe Cool okuva olwo nze kyenapiikinze nga balina ensereko mu lutalo olwo mwami Nsereko yayogedde ebigambo byabadde bitonotono n'ebyabadde byamagezi nnyo yamugambye kati no oba twogera ku bino ebintu kozesa sense Bebe Cool namudamu namugamba sense kinaabwe nkozesa sense eriwa namugamba nga bakugoba ne mu Kampala tokyali MP namugamba buuza omwana we ali awo ani MP wa Kampala kuko nno kwabadde kulengeza ku ttebe yabaddeko ne family ya Bebe Cool kati ate namubuuza mwana kinaabwe gwe mbambuuza naye nze kyendowooza ku kintu kya Bebe Cool Bebe Cool waliwo ekimulemye okwawula alemeddwe okwawula ensonga z'alina oyingiramu nezatalina kuyingiramu ziri ensonga z'ebyobufuzi simanyi PLU simanyi NRM ebyo yandibadde asigalamu ebyo bino ebyebitongole bya gavumenti bikola bitya ebyo binasooka abyesonyiwa kubanga ayinza okuba nga tafaayo nakumanya bwe bitambula so nga ate biri ebyobufuzi olaba abyenyigiddemu nnyo amanyi balagawa gundi ani agenda okuyimba lalereera eriwa tugenda Kalamojja bwe tuve Kalamojja tugenda Gindi nze ndowooza yandisoose nasigala ki mu ebyo naye bino ebintu by'ebitongole bya gavumenti obiyingiramu
kijja kubya nnyo Bebe Cool. Kubanga jjukira ate yabadde olusi ayinamu n'abantu abajjonkezi nga bangi. Asigale mu ebyo ebintu bino eby'ebitongole akole ki abireke. Kubanga ebitongole bya gavumenti wotandika bitematema gw'obimanyi birina omuvuyo mungi. Teri muntu wano nga ayinawo wayinza okugambira nti ekitongole kya gavumenti kinyambe nga tekirimu muvuyo okuvira ddala mu zikooti obadde olabye ezijja zitukola. Kati yo onova eri n'oyogera ku kooti Bebe Cool ekyo n'akola ki n'akibuukira. Naye ng'oluusi amala n'omwaka tagenze mu kooti oluusi nga tebasigiddemu naye muntu ye we oluusi nga n'okufollowinga ebyo takola ki tabifollowinga. Kati ekintu ky'ennyonyi bannayuganda baayogera ku airline simanyi nabwe yava gamba nti bagivumye. Baayogera ku nsobi eyaliwo ate era ddala nga yakola ki yaliwo. Nnyonyi kukeerewa nnyonyi kusazaamu ŋŋendo era nabwe kibaakomplainingako. Tebaayogerawo ndi airline eyo n'amabaati baagula ga miliyoni nyamu oba baagula gatakola ki kakyaga nti baagivuma ki. Baayogera ku ekyo ekyennyini ekintu ekiriwo. So nze ndowooza njakumuwa buli magezi ti asigale mubiri ebyobufuzi ebyo bye bamanyi simanyi gundi yesimbye egindi bino ebyebitongole abireka abantu banyigirizibwa emisolo abantu banyigirizibwa ebintu bingi. Bebe Cool abalina obuzibu bajja tusonyiwa nti bo bwe bali abatama tebamanya nti waliyo omuntu omwavu wansi ajja okuwuliriza nti emiranga bannayuganda gye bakubidde Uganda Airlines mingi nti twalwogesa n'abasuubuzi bawana basobola Dubai nga bakozesa ennyonyi yaabwe okuwagira ennyonyi yaabwe nene lwe basazizaamu nti enkya tetugenda kugenda Dubai teboogera. Gwe n'ova wano n'otuuka ku airport omanyira nti muna enkya tetugenda kukola ki oba kuwa tetugenda. Kati bino byonna Bebe Cool byayogera njakiga nti ayogeza butamanya oba na butanoonyereza. Fine musajja ayinza okubanga weni alemu naye waliwo ebiseera ebisinga nze bwompa omugaati ankasuku naye ndabanga agenda kuntuga nenkola ki nenguleka. Ekituufu kiri nti nga mpita mu bufunzi Uganda Air balongoose mu nkola yaabwe bw'emirimu oba mukyala bamutuula ki atuule ne banne bamanye butya kampuni endala ez'ennyonyi bwe zikola. Wabula tetugenda gina mu propaganda ba Bebe Cool olw'okuba bajja okudifendinga ekintu ekifu nga bannayuganda banyigirizibwa. Omuntu yakitegese nti enkya ntuuka e Uganda omumazize ennaku 3 ku airport mbwadde akubibita gavumenti weebale nnyo mukwano gye. Abantu bagamba nti ne bwe yatuuka Abu Dhabi manyi yali alina kugwa Dubai netuuka nga obudde bwayo bukoze eki buwedde nesaba obubudda mu Abu Dhabi okitegeera ne baba budamya Abu Dhabi kyokka Abu Dhabi bagenda baga nti banaye obudde twabadde obudda mu bukoze eki buweddeko ng'ennyonyi teri mu mafuta ng'ate balina kukuba enokola ki kuweereza sente z'amafuta ate bakubira okuweereza sente z'amafuta simanyi ate omu yagenzeho yima simanyi biki era nekitwali na lisaamika era genda okuddamu ogwe Dubai nga tekyasobola obudde bukoze eki buweddeko neevuga bwetuuka mu kkuba ate neekyusa erimu kwetoloola yonoona amafuta ondaka kye nkugamba kati Bebe Cool aleme kwogeza nnyo olw'okuba be bafuna mu kintu kino wabula lumirirweko ne ku Munnayuganda atuula wansi n'awa ssente z'omusolo nti ennyonyi eyo mu Uganda yekyasinza okukola loosi ekola loosi empitirivu eri mu buwumbi n'obuwumbi 2-3 obuwumbi bwa ssente. Kati ffe bwe tuba twogera be basolooza gwe Bebe Cool ali ze batusoloozaamu n'okinagguka ne weesigama n'entebe n'oyogera n'oteesa muganda wange tuba tugenda kuvaawo. Kati ekizibu ekiriwo ekirala kakalonyo dasi Bebe Cool asina kugera nsobi nga yu mutayina mwana niyo omuntu abayina omutana bali abantu aba omuntu amutera data ku simu n'omuntu amukwatira essimu amutera awo essimu balina program ye nga yu omuntu tayina buzibu yadde naye omuntu amutera data ku simu n'amutera awo essimu be balina obuzibu bebuka. Ekirala Bebe Cool takolanga ensobi yonna kabere flaga kasumba tuwamulaba ne bamuteeka ku platform yemu nga yogane mwami Nsereko reason capacity yabwe eri wansi nnyo mu Nsereko tebamutuuka afande kota nasi ategeere nnyo Nsereko ayinza okuba nga tategeera naye ate bano bati basadde okwogana mwami Gashumba ne Bebe Cool tebasobola dde okwogana Nsereko ayinza okuswaza eyo ndowoozayo yekabya ebituufu ndowoozayo ekisooka kakulaga ekisooka anti omuntu nga tamanyi omanyi omuntu asinga okuba n'emirembe mu Kasuku mu Uganda omuntu abanga tamanyi kati Bebe Cool ye tamanyi wabula ye amanyi kimu nti NRM
yeriwo ebisigadde ebyomuntu tabimanyi kwa yagambye n'okugamba nti lwaki banna Kampala bamujja mu parliament ani MP wa Kampala kitegeeza tamanyi kakati ekyokubiri mwami Gasumba ye nga ye oyo ye nze neewunya n'abantu bamukyaza mwami Gashumba neewunya abantu bamukyaza kubanga oyo yavayo nawala mpaka Tikiro wa Buganda yadawolereza Uganda Airlines yadawolereza Nnyonyi era ng'akuba bebe Kasuku nabaddeko ekirala tasana kuli waliwo kino ekintu kikulu nnyo akola bukozi mu nsobi naye nga amanyi ekyokukola ekyokola kiri era leero mbale ne Gashumba interview gyakoze agambe mu mwaka guno kyasinga okwenyumirizamu nkuluzawo nkolagana ni Katikkiro era yagamba omutima gwe gwabwewera eyo interview agikoze leero ate mwami Kasumba tombala mu abayimbi obabaddemu ebbanga kwaze program zobadde okola okusinga abayimbi abo naddala nga ayina crew nga bwolaba Firebase oba Gangamero oba nga Lion Island zonna zikenyesizani bwatuuka mu nga ye mukulu Bebe Cool abatafunangako ku debate nga gye tuyina wano kubanga tawakanyizibwa bali bonna ababeerawo mukulu ye babeera bayesimani kati agenda nagwa ku musajja nambe mu wakuli abadde mu debate ennene kakati yazze eri nga kyayogera kibakubira mu ngalo ekiba kikyamu omwana yanyumiza wa Lion Island nangamba nti kamini natwawo natunyumiza ebibozi naye batebinyuma nga muyina okuseka okibulira nga muyina okukola ki okuseka kati Bebe Cool yajja ayina ekyo ekintu nti abadde akulira Gangamero ebbanga lyonna ajeri nga tawakanyizibwa okibulira ajeri nga tawakanyizibwa mutawakanyizibwa azze atuse ku nsereko omusajja omugezi era kivola Bebe Cool debate zonna zabeera nazo n'abantu abagezi zimwokya lwaki aleta attitude y'obuyimbi nze ngambye sirika okitegeera kakati omuntu atandika omuddamu ng'amulizoninga atandika okwokya kubanga teyakimanyiira ekyo yamanyira byakujoga kuba biba byakujoga byakibuli kakati wawangaalidde wa azze ku debatinga nani n'ekyokubiri nze kyendobooza Bebe Cool ye mu kujja mu luna yasoka n'anoonya information about Uganda Airlines okuva sokoleke byogirinya bena tusoka tubiveeko osobola okuba akimanyi nti no okuva lweba Glow Uganda Airlines ebadde mawulire for wrong reasons zuka osobola kikiriza nti lwebadde jja mawulire either ekoze losi eremedde Nigeria banoonya kyuma kibabuze eremedde UK banoonya kyuma kibabuze kuba eno debate egenda okujjawo nedda eno debate ikola yenyini na bamubuuza lwaki enyonyi yaffe eremedde Nigeria tukirawo natusasula nti tulina ekyuma kyetunoonya tetugamba nti nno tekiriiwo naye ebyuma byakola ki byaggwayo ku black market ebiriyo tubiraba bangambye nti tulina ennyonyi nga 14 ezijja bazijja mu company lindako Kasuku musoke mulindeko before they should do anything basoke ba investigating a company mubagendo zijja ezo ennyonyi ekizibonyabonya zino essatu ze tubadde nazo bazijja mu company ngeri mu kuggalawo nga ennyonyi zeesigadde egenda mu business ndala ngeri mu kwerepetinga gera mu guni tunyonyola omukazi kyali kikyamu nedda tuve ku kyokutunyonyola gendo zasigalawo ennyonyi zisigala mu bbanga kyeyatunyonyola omukazi kyali kikyamu ennyonyi tebazikulanga kyennyanja yes tigogera vanalanga ennyonyi ezo baali baleeta ennyonyi zino mubeere nga mujjukira basigala balina order ze bakoze ne bagamba nga waliwo ennyonyi ezirina okukola ki kubanga baali balina okuleeta ennyonyi mmeka naleeta ennyonyi mwenda ne bafulumyayo bbiri ne basooka bafunayo ezo katosa baga nti ate bazise olaba mwami Kasuku olaba ennyonyi ya Uganda Cranes Uganda Airways nawe wenyini osobola ogikulira anti kati bwoba wakana agikulya teyakola application bamuyita asiika butungulu ne bamuwa ekirabo gwe wakana gwe yagamba nali nfumba afumba abakola nakati njagala owulirize mwami Kasuku wegambira nti osobola ogikulira bukyanga tandika kukola
tekola nko ku magoba ekola losi kati kye kigaano gikulira naawe Kasuku omulimu okukola obukozi losi okola losi emyaka ebiri nga buli mwezi ofuna milioni 4 kakati kiwulya bamutulaki nonye namba ye omukoleko interview omusabe empapula za application zokka guchobo ekyo kyokka yoyogedde point naye omuntu asobola nga akola mu fumbiro nenga yagambye bamukubira bukubizi parliament yagamba teyakisoma kiri kyabadde agamba nti yali akola yagamba nali mukufumba yali asobola okuba nga asika butungulu naye nga alina professional yaki yennyonyi naye nayo yali tagikola tagirina katolooza nti omuntu bw'abeera eri ng'akola mu fumbiro yali takola mu fumbiro yali afumba we waka yali takola mu fumbiro yali akuba jjiiko tukimanyi kati Kasuku ali mu kutya sina kyenjidde naye obudde buwedde katono nnyo wano bakukyajinga ennyonyi ya Uganda ennyonyi ya Uganda wano batombo wibule bakulembere mu mwezi kana bikola bukozi rosi ennyonyi ya Uganda wano obuzibu bweyina nti n'abantu abagikolamu oba tugaye nti bano baweereza oyinza okusanga mu Uganda ati mwebali abasuubuzi abagitambula kumwebali oyinza zirainaba ogamba yawe eva Dubai kugambye oyinza ompulirizanga bulungi mwebali wammaye naye bw'osanga ebintu ebitandikirwako byonna abasinga bannakenya ngaki andi nzija kuba nze nkola n'abasuubuzi yali akulira yali asokola emigugu naye yali apatana ku byemmere naye munnakenya era ava Kenya ompula kyenkugamba kati mukyala kyenkugamba nti ono kyagambye nti gw'osooka okudduka ennyonyi ya wano nti ennyonyi ya wano teyeetaaga professional yonna kuba ekola bukozi mukantu n'otuula wali nga njogera ku bannakenya musaafiri emmere nawano bannakenya basinga mu mahoteri Kasuku tubadde ekibuya omusajja bamuyita bw'okwata omulimu essimu wonna nagamba omuntu akolera wano asasula omusolo ng'akyogera minisita gwe bakuwa gwa nnyonyi ebintu bya wano Kasuku labana webuza amagezi ne buli kimu oba okimanyi era yazaze njagala okubeebaza naye kankubuze lwaki bakuyita Samawongo ojja kubuuza mpita Samawongo ekyaba banaye happy new year mubeere bulungi mweraba bw'otayita Jacqueline Samawongo noyita Kasuku weetuli ate waba ali omugatatama asokola mugati oven nga gwokye najja ne kumwokya n'akukyusa n'akuzza eri mwami Sendi owayi Kasuku mwami Sendi nze mjabbebaza ntibasobola otambuza programu yaabwe yalimba ki mbwembwa yasiba eddiba ne lijjambukako njabbebaza ntibasobola otambuza programu yaabwe bati bado aleeta ebiboozi nga wabita ebiriyo nanyumya ekintu nsimanyi oli yali ati bado isigala naye nze Sendi wama kye yalimba mwami Sendi yatulimba nnyo bwe batyo baagikola bwe batyo baagikola okimanyi nti gweokola n'aba naye mwatandise baawukanye bagenda naye ffe tuli myaka emeka 5 ffe tuli mu gwakubiri olutalo lw'abano lwatandise dda tugende nti mumbozi mukati kati ofuuse nga Godfather era wabawo ebiganyifu bya nga tutereeza kasa muvuyavuya mujja mutuula ne Sunday Nation bolaba waliwo agamye sigenda kukola tukole Sunday Nation waliwo ekiganyi abasajja baleke ekyatuuka abasajja baleke bakole ekyatuuka ku kanso Sunday Nation ajesunga empola abasajja baleke batambuze ekintu kyabwe kaso bamukubirawo obuyiso abasajja batambuze ekintu kyabwe yerigina kusindikira ko message yesembya 27 mbeto ali omukulu njimuwe yaki erimanya gange kalengera kutera ko na account ya ndi FCU bank
Seno yazigenda Chategedde kitegedde. Nkitegedde. Mukulu tetwagala. Bwe bakusaba mbulisi. Temwagala kwogera. Mukoze sendike yagamba. Nkyanzo omukulu awadike bwandisi byagala mumukolere. Ye bw'aba ayita ekitende ku kikomera kya sente mu kibaasa akanyuge mu kikomera Kasuku. Naye gundi ali mu sente. Ne Kasuku oli mu sente. Kasuku Bangambye ali mu nkuuka. Kasuku ali mu abo mu sente house bandabire. Naye bagambe nti oyinza okuba gwe mu kubagenya abasembi ogendayo. Kubanga ffe tugenda ate mu state house empya mu May tujja kuba ffe abakutte angenda bagamba otegeera bagaiti ndi wa mu May mu kubasembi tugenda kudda wano akakugumu kakakoluva esimu yako genda nze jafundi yagala mu May mu May tugenda kudda wano ojja kwogera ekintu olyanyiike mu May mu May tugenda kudda wano kyakafaayo baka bajje mu May ffe nga tuvuddewo mu May ffe abajja okubaayo nga ffe ababakyaza bulungi nga 13 beeri wano Kasuku mu May owulira okwekwasa n'obutalengera wala podcast ya Museveni batuyise Kasuku njagala owulirize mu May ffe abajja okubaayo nga ffe ababakyaza ya saa 5 ezaddi zokumacha by Samsung mujja kwa mumaze kakati essaawa eno ndo ndatumaliza kujja amasimu gamwe bikola biki sebali bya ayita bypass ayita tebe Singala mulinda awogenda kubayita nili wali ku bypass wali bayita cha Airtel kyamaziko awo nini kayo bwebera ngoma zosasula ne road toll oluyita mu bwenti mutaba ngenda naye ne wamujjawo Kasuku siri ku bya May mubere bulungi siri ku bya May The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. 2025. What a year. Ebyo binyebwa bye biwunya ng'omukka oba ofuuyi. According to what I see in Zombo, there is no any musician they know. Bananga mujabu nyambe omukazi yantomera mutiyaba fucking shit fucking asobina fucking shit 2025. What a year. Embolo okuba yali ezzeemazeeko yasiba omulundi gumu eddiba ne liva ku magulu g'emabega eno bweriti Nyoko Maza water Maza njuki Moto Pro ne Kasuku Pro Vega ndi mukulu nenkana nyoko olinga ebyoya zefa bulumi munguza ne mudwaliro ne mugamba tipa mukama fadange ai mukama katonda sebavuga eyo oba obula 2025. What a year.